leero njaga tweyigirize ku omwana owobuwala butya bw'ateekeddwa okweyisa mu society kubanga kyabuvunaanyizibwa ate kyankizo nnyo omwana omuwala okweyisa obulungi kubanga ffe ba maama ab'enkya oba enkiza muli olulimi nti we are the mothers of tomorrow kati awo tulina okweyisa obulungi so that n'abatuvaamu ba I can say offsprings babeera balungi from our generics kati nga manyi in most cases ffe nga ffe abaana abawala wetukula mulimu enneeyisa twesaamwe etali mu nsa in most cases abamu si buli omu wakati ebiseera ebisinga kisinziira omwana wa waakulidde environment n'abakadde be baani bonna mpozi n'eyo mu mikwano gy'atambulira kati nga kiba kiru nnyo mu society omwana omuwala okuba n'empisa okutandikira ddala waka okugezanga okuwa bakadde be ekitiibwa kubeera Allah tabaraka wataala atugamba mu kitabo ekitukuvu ekya Qur'ani okugondera bakadde baffe kati nga kyankizo nnyo okutandikira ewaka okweyisa obulungi okugondera bakadde bo nga mukadde waba akugaanya ekintu tugeze taata akugambye tokola kino totambula buneeno obudde oba wemba nkomyewo nina okusanga waka nga olina okukola ekyo ky'oteekeddwa okola nga wekuba kutambula obategeezaako ate ng'ekyogenda okutambulirako kyankizo nnyo nga so tomala gatambula musemaama akugambye nkoleraako kineeno ng'olina okikola sinakindi nti toteekeddwa kulinda mukadde waakugambye nti wa Hadija Hafuswa kola kino nedda ng'olina okutwala obuvunaanyizibwa n'okola ebyo omwana obuwala byateekeddwa okukola waka kuza okuyambako bakadde bo okuyambako okuza okufumba n'emirimu egimu egy'enjawulo then n'okweyisa bulungi ne baganda bo balina for example oba n'abo ababeera abasobola obba nga balimu eyo famire wakati mulimu famire nga z'abantu bangi oluusi tugeze abazadde batambula ne baleetako abantu abamu oba abaana ab'enjawulo mu banganda zaabwe oba ne mu mikwano gyabwe ne muba nga mubeera wamu mu maka ago kati omwana omuwala nga olina okweyisa obulungi kwaba abaana n'oba ne kyaringa n'obassaamu empisa ennungi nti tulina okweyisa bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti sinakindi nga ne mu society mwe tubeera olina okumanya butebe boogera n'abantu nti omwana omuwala akakkana wansi n'abuuza ku bantu especially abakulu kuba in most cases oyinza okubeera ng'otambula butambuzi naye abantu baba bakulaba n'olowooza nti bakulabye naye omuntu alaba nnyo nnyo ate in most cases batera nnyo obutalaba birungi naye ate akabi n'oba obadde okola ebirungi nga 100 naye ne bwekya n'okola akabi kamu bwe kati bagenda kukalaba ate bakakulirize kati so kyabuvunaanyizibwa oba kyandibadde kirungi nnyo omwana omuwala okuyira mu society nga empisa nnungi nga yeekenya buli bwaba nga akola ekintu nga abeera smart n'obuuza ku bantu n'okakkana nga bwena kirambise bulungi n'obabuuzaako bwebaba nga waliwo ekintu kyonna ekyetaagisa oba tugeze omuntu azze ng'alina kyali mu kwebuuzaako n'omuwuliriza n'omuwa obudde n'omuwuliriza n'okakkana bulungi so that tebakwerundako kuba abantu abakulu be tutambula nabo mu societies beerunda nnyo n'akantu akatono bayinza okukakuliriza kati kiba kirungi nnyo n'otambulira mu mpisa ennungi n'ekirala mu mpisa ennyambala ey'omwana omuwala buta bw'ateekeddwa okwambala nga bwe nagambye nti we are the mothers of tomorrow omwana omuwala olina okwambala mu nnyambala ennungi etakuweebuula n'oyambala olugoye nga lukuweesa ekitiibwa nga ne gy'otambulirayo yonna bakuwa ekitiibwa lwa nnyambalayo kuba kati in most cases society eyo gye tulimu right now this generation abasajja they tend
okuyisaamu amaaso mu abo abaana bimulaba nga tebambadde bulungi. Tugeze nga nze bwe ndi wano wenti bwe nyambadde bwenti, alhamdulillah kizibu nnyo omuntu tugeze omuvubuka like nga abakola obusanga ku stage ku makubo gitambula n'akuyita ebinnya ebitali birungi ebyo. Naye kati oba oyambadde bulungi era akuwa ekitiibwa kyakuwa kuyita hajati. Kati kiba ekitali kwoli ayambadde olugoye olumpi nga lwonna lumukuute, tugeze nga kali transparent nga kalaga buli body shape y'omubiri gwe. Kati kyabuvunaanyizibwa era kirungi nnyo kuba nakyo kimu ku mpisa bw'otyo omwana ow'obuwala waateekeddwa okweyisa nga n'ennyambala nayo mweri. Kati nkubiriza abaana abawala okubanga mweyisa bulungi mu community or mu society, mu nnyambala, mu mpisa, okubuuza abantu, okukakkana obulungi, okweyisa obulungi, okunyumya n'abantu, okubeera social. Omuntu abazze n'akwebuuzaako ekintu n'omwanukula bulungi n'omuwa akadde mubeeramu okakkamu. Era weewaawo n'enkubiriza ne bakadde baffe abalungi okusingira ddala bamaama kuba ebiseera ebisinga obudde obusinga tubeera nabo. Tutabeera na bakadde baffe abaami kuba bo ebiseera ebisinga batambula, bakoma obudde bwa kiro, tebabeera na budde nnyo kubeera naffe kutubuulirira. Kati nga nkubiriza abakadde baffe bamaama nti abaana bammwe ab'obuwala mubayambeko okweyisa obulungi. Oba olaba akayisa nga kabulamu, omutendeke bulungi, omutraining. Twati tulina kye bayita teaching and training. Kati nga mu training nze nga we mba maama for example, nyambala bulungi, nyambala nga decent obusiraamu we bulagira. Kati awo omwana wange ow'obuwala agenda naye kwambala according to how she sees me dressing. Kati ekyo bayita training. Kati okusomesa like teaching kwe kugamba omwana nti leero Khadija njagala nkulabe ng'oyambadde bulungi mu ngoye ezikussa ekitiibwa oba empanvu. Kati awo oba si kyokola kijja kuzibuwa liri oyo omwana okola ekyo ekintu. Omulagidde nti yambala bulungi naye nga gwe toyambala bulungi, awo tekiwa makulu. Kati okutraininga kuno nti woba oyambala bulungi maama tuguze n'oyambala olugoye olukuwa ekitiibwa, ne muwalaawo naye n'onaaba tomugambye kuba kye bayita training, agenda kwambala nga ggwe bw'oyambala, agenda kuswala okutambula obwereere mu society kuba naawe maama kyokola. Kati bayita training. Sinakindi naawe mulaba nga waliwo bakayisa akabulamu, tugeze abantu bakuleetedde nti muwalaawo, ebigambo muwalaawo takola kino ne kino, sooka omwekanye bulungi naawe olabe obanga y'empisa ze. Ekiba nti then omutuuze omubuulirire mu mbeera ennungi etali ya kuyomba. Kale byebyo omwana omuwala butya waateekeddwa okweyisa nga bwe ndabagambye ebadde firimu yaffe ey'olwaleero. Nsaba Allahu tabaraka wa taala tuganyulemu mweno message gye mbawadde era atuwa okumanya nga tulina obugumiikiriza mu mbeera yonna. Waawo ne ntwala kusaasira jeerera Biino Muhammad sallallahu n'abantu b'effamire ye. Nze Hafuswa nga ndi muyizi ku Islamic University in Uganda.